Kiggula Luggi kya leero njala muntagengere ekitongole ekikwasaganya ebyokwenda mu Uganda ekya poliisi njala muntagengere Wasanja Kalulu Charles Peter Mayiga muloddokayo kwali kuno njagala abeereko njala muntagengere abalangira n'abambejja babeereko kuno njala muntagengere n'abagereka wa Buganda ambeereko kuno njala muntagengere Wasanja njagala muntagengere John Katende abalangira n'abambejja bonna babeereko kuno njala muntagengere Yosef Tabasiro mutano wa Karekyezi n'akakiiko akatulugunya bannayuganda akefudenti ke kafuga Uganda nabo mbatagengere sigenda kulwako nnyo ngenda kukola akatambika n'akatambula ngenda kakolera essaawa emu yokka oluvannyuma mbinjike mu nsuwa ngende mpumuze engalabi yange njala kusooka kusangula obulimba bwonna obuzze bukolebwa obuvunaku lwajjo lwembadde siri ku mutimbagano n'olwaleero mbusangule mbategeeze kyekituufu ekigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe ery'obwaboobwe ntandise n'Ekiggula Luggi ntumidde ku bannayuganda mwenna abanyumirwa akanyumiro kano ak'Ekiggula Luggi mwebale kanyumirwa era mwebale kagenderako Radit Lubusa munnange nga bwe nabategeeza nti omumpembe Yosef Tabasiro mutano wa Karekyezi alina enteekateeka erumba era n'okukyankalanya famire y'omugenzi Dr. Sepirani Kizito Lwanga oluvannyuma lwe yataalayo omugenzi okulaba ku beewaabwe oba okutwala omulambo abeewa bakubeko eriiso evvannyuma bwe bamusabye balina okukola olwakuba nti Dr. Sepirani Kizito Lwanga mu luggya mwasibuka yalina ekifundikwa oba ebifundiko byali bisukka mu kimu byalina okumala bamukoleko emizizo bimugibweko bikwasibwa omuntu omulala Museveni kasita yawulira emboozi eyo nga tewomesa Nakabululu n'amanya nti yamwawula ejja kuba esiridde bayinza omukolako emikolo ate ne gitabula ebintu byonna byakoze bw'atyo omulambo bagupakulawo ne baguddusa ne baguzzaayo mpaka gye bagutereka okutuusa ne baguziika Radit Lubusa olw'okuba nti bamanyi Dr. Sepirani Kizito Lwanga abadde yakola ebintu bingi nnyo mu kitundu ky'ekyabakadde eyo mu bitundu by'emikono eyo nga basuubira nti abantu bangi bannabyabufuzi n'abantu ba bulijjo abajja okugendayo okubuuza famire kiki ddala omugenzi Dr. Sepirani Kizito Lwanga kye yaleka ayogedde olw'okuba nti Museveni akimanyi nti abantu bonna basse babeera ne records bagenda okufuba okuttibwa baba bamaze okubulirako abako abooluganda bakona b'emikwano ku nsonga ki ezibanyiika mu mitima newankubadde nti abeera musosodoti muweereza wa Katonda abeerako abantu be bayita twekisize babulira ensonga ze ez'obuntu nga tezikwatagana na ddiini wepo bwekityo bwe kiri nti n'omugenzi Dr. Sepirani Kizito Lwanga yalinako abantu benfaafe opona bafamire be yali yabuddeko ebizibu bye nti alina ebintu ebimutambulirako ebitakwatagana ng'empalizo yali amunoonya n'ababulirako ebizibu kati Museveni bwe yategedde nti abantu bano bajja kugendayo omumpembe Yosef Tabasiro mutano wa Karekyezi n'ebitongole bye ebyokwerinda byasindise abasajja baayo aba iso ne Ssemwali ne bagenda naye mu matitiri gaaliro ku makyanga obudde bukya mu kasaawa ez'akalasamayanzi omumpembe Yosef Tabasiro mutano wa Karekyezi n'ekitongole kye kya poliisi kivudde ne kiwandiika ku mitimbagano gy'amalo ne kigamba nti amaka oba gye bazaala omugenzi Dr. Sepirani Kizito Lwanga abatamanya ngamba batanategereka balumbye amaka omuzaalibwa Dr. Sepirani Kizito Lwanga ne bakola bye bakoze ebikyamu era ne bagenda era bavudde baga nti bali mu kunoonyereza ne bakakwatayo omuntu omwo tebabalya ssente zammwe nze najja bagula maaso ekitongole ekya poliisi ne iso bye byasindikiddwa Yosef Tabasiro mutano wa Karekyezi ogenda okukyankalanya famire n'okubatiisatiisa obutaddamu kukkiriza muntu kabeere munnabyabufuzi kabeere munnakyalo kabeere ani ng'azze okubuuliriza ku bintu ki Dr. Sepirani Kizito Lwanga bye yaleka oba bintu ki Dr. Sepirani Kizito Lwanga bye yagamba abantu nga tebaagala Yosef Tabasiro mutano wa Karekyezi ebintu bino bitambule kati okumanya Museveni tojooga ofunisa malaya lubuto kubanga akaduuka oba okaggudde oba tojooga oweta mpisi kundi n'ebitongole by'okwerinda gw'okifudde lunye nti buli muntu onoomufutiza okutuuka okuba nti buli magenda kubeera wansi wa kitanda nga tasobola kwogera ekyo kikyamu abantu balina okwogera okujja ng'oggyeko ssemateeka n'ogamba teri muntu akyaddamu kwogera naye watojjawo ssemateeka tujja kwogera ate tulina gujja kutiisatiisa bwe twogera essaawa zino nkimanyi ogenda kuleeta empalaata yodde ku terevayina otandika okulimba abantu twabika olwaleero tulaba n'agenda okubulira abantu amazima kuba ogenda okwogera bya kiyaayi kati ntandise amaka g'omugenzi Dr. Sepirani Kizito Lwanga mwazaalibwa ekyabakadde mu bitundu by'omukono galumbiddwa olunaku lwajjo ekiro naye nga galumbiddwa ebitongole by'okwerinda abajjidde mu ngoye eza bulijjo abeefudde abanyazi kumbe bazze kutiisatiisa nakubba bintu by'abantu bano njagala poliisi eve yeetubuulire okujjako nga mugende nti balumbye amaka gaabwe naye temwogedde ebintu bye ate nga baatutte ebintu bingi ebiwerako n'okuleka nga batiisizatiisiza abantu ekikwekweto kino kyalumbiddwa akulira poliisi y'ekyampise ayitibwa Amos akankwasa nkiddamu amaka omuzaalibwa Dr. Sepirani Kizito Lwanga gy'akulidde bajyawangalidde okutufuuka omusosodoti w'otutumu mu ggwanga galumbiddwa ekiro kikeseza olunaku lwa leero ng'eyegakulembeddemu galumba ye Amos akankwasa
akulira polisi y'Ekyampisi bwe bajjidde mu ngoye za bulijjo ne balumba amakagano mu matumbi budde ne bacunya ne bakuba ne babba buli kimu kyali kyetaagisa wepo n'okuleka nga bawadde ebiragiro eby'enjawulo obutaddamu okukkiriza muntu yenna kujja mu makagano kuba nti abaako ebintu byabuuza oba byayogera batutte empapula eziwerako ebintu ebyomugaso ebiwerako wepo n'okutwala ebintu byetibwa nti bya family ebyomugaso ne babitwala ne babibba so kati mukulu Yosef Tebasira mutano wa Kalekizi n'ekitongole kye kya poliisi bw'ovaana gamba poliisi abantu batamanyawo bazire balumba Dr. Sepina ntisotolwanga makage no it is wrong wasindise polisi yo Semwai ne Iso nga bakulembeddwamu Amos Akankwasa akulira polisi y'Ekyampisi ye yalumbye amakagano nakugamba nze buli mukole fujjo nja kuteekawo drone yange ejja balaba era ejja balaba buli kimu nja kigamba abantu ndoza mukitegedde polisi tebalimba era tebanoonyereza okujjako bo it's an inside job kye baakoze bakitegedde olwonno kino nga mukiraba bwe kigenda okwabika era bwe kigenda okulabikira mu maka amalago nage basuubira okutagetinga okuttamu omuntu okufutiza family ezo okufunamu abantu okuba diverting obajjamu obwongo okubalowoozesa nti bo bwe bakulira family nga tekikyamu era kijja awo nno kyekibadde ekigula lugi ky'olunaku n'okubategeeza nti buli omu waali walabira ebijja bitambula ng'entulege n'olwekyo buli muntu ali eyo ng'okyesuuliddeyo gwa naggamba nti olwatta bbange nalumanya nakolawo ki naye ke kaseera mwekumemu ogutaaka mutandike okutaasa obulamu bwammwe nga eyabalula tennasiriira mu bufunze ekigula lugi kiwedde njala tandika ne vidiyo ey'olwaleero mu butongole mwebale nnyo abanyumirwa akanyomero k'ekigula lugi bwe ntyo mufundikidde ekigula lugi kati tugenda tandika akatambi akatuufu era njagala mutaaginge wassanya Kaloli Charles Peter Mayiga n'abantu babadde nabo abampembe abazze okutandika okwogera ebitakwatagana ng'empale z'abaseveni njagala mutaagingira abakulu b'ebika bonna babeere wano abalangira n'abambejja bambeere kumpi nnyo njagala omwami John Katende eyeeyita omukyalo Mumbejja Sara Kagere njagala omukyala gwe bayita Dana Teyeggala njagala Wassajja ajje wano njagala omumpembe gwe bayita Kiwalabe Mala ajje wano David Wassajja mwagala wano nga nina bugisimufungize nga sinatandika bintu bino kubanga njagala kukola ebintu bino byonna biggwerumu naye nga sinatandika njagala tandika bwenteka video kano katandise bintu zomazo bantagingira aya bas bwe nakola video eri yasembayo ne mbagamba nti bagenda teekawo diversion zemutalabangako kubanze nali nkisuubira omanyi gavumenti y'omumpembe Yosef Tebasira wa Kalekizi ye gavumenti enyanga okupredictinga kye bagenda okuddako nkiddamu gavumenti y'omumpembe Yosef Tebasira wa Kalekizi ye gavumenti enyanga okupredictinga kye bagenda okuddako kubanga nabagamba nti abantu bano tebaasoma abantu abasinga obungi ne bampakanye ne mugenze mu kiprovinga tebatuma ne kitufu tebaasoma n'abaasoma bennyini ate balakinga common sense nti oli agenda najja n'akola ekintu n'alowooza nti abantu abalaba tebagenda kutegeera naye nga ate bategeera kati wetwogerera essaawa zino diversion zibadde nnyingi esooka nabagamba nga nga nkyali ku nebagamba bagenda kukola buli kimu ekisaana okulanga babajja ku mawulire gano bagazze ku birala twadde tulyawo nga tuli busaka njagala balaga diversions ziriwo diversion yasooka ne basindika ekibaluwa kye bakuntumye nti omumpembe Kaloli Wasanya bamugobye kuwa Katikkiro ne bagamba eyo diversion fake letter kyali kitambudde nnyo ne mbagamba eyo fake letter era ne mugivaako kubanga Ssaabasajja Kabaka tumanye empandiika n'ennambulula y'ebulungi ey'ebigambo tugimanyi ekyo kye bayita kino kitwala omunaku kye bayita diversion bakikolera mu State House ne basaturatinga okubabuzaabuza si batyo balonda Katikkiro si batyo bagoba Katikkiro ate Katikkiro bamugoba kiro okitegeera eyo nebeera diversion ne bagamba girekewaawo lwadi telubusa ne baleeta ka video nti Ssaabasajja Kabaka yalabiseeko mu moolo agenda abuuza ku bantu agenda agula ebintu njagala muntagingire Mayiga njala muntagingire Soroti Media n'ekyo ekisajja kyake ekinene ekigenda kisaka amawulire kiringa ng'entuumu y'emboga nkiddamu Soroti Media ne mukama we tukumanyi oli munyampi oli kasajja Kanyarwanda akasirikala akaavu okujja okubega Uganda n'okusindikira muganda wo agende Kongo mutandise okulwanyisa gavumenti gwe kasajja gwe akawasa malaya ne kaleka mukazi wa Katonda gwe yakawa kana akasajja tuyita bujingo omwoyo asamiriranga akagiga kakalu akali ku mudaala akanyoka k'enswera gwe noloza ffena tugenda kubeera basirunga gwe mukulu njagala weetereze kampuni yo nkimanyi nti ya muhoza alinawo ebitundu 9 ku buli 100 nga n'agikulira CEO ye Felix Kulaije zonna gwe sigaza kiri ekiralo ky'ekyente kya ekemu kye bakuosigalizemu abantu b'okusiruwaza neva ku bannayuganda
nabagamba ettaka lyonna eritakana na Simanyikan land lyonna lya Muhoozi Kanyirugaba ekazi 8 n'ebyapa ya 200 ono yabuzabuza nga fukaana aba yabakungulamu bukadde bwa $3 nga 3 nabaga nti mwagula ettaka abalage ekyapa gye kiri nga kiri manyaga church ekyabawukanya n'ono omukyala we kiraga nti kubanga ali ambuuza ebyobugagga bino biri manyagaani omukyala agenda okigwamu ebintu si byabwe buli kimu bwe kiri kati oyina guno ogusajja ogunene gulinga gubabikamu omukka oba zino mbizi za naadi ze ziri amakenda ne zigejja ekitambuza olubuto olinga ng'entuumu y'emboga ekitambula mbu kikosaka amawulire mukulu ngenda kusindikira entalumbwa zijja kukolako ne ka microphone k'otambuza wagenze jjo n'otuka ku bulange n'otandika okubuuza abantu abaliwo ng'obabuuza bannange batugamba nti Buganda eri mbuzibu era kabaka ali mbuzibu nemmwe mukirabye mutya wano waliwo obuzibu wano ku bulange mwena kye mutalaba baba abantu bakukendeka kuba bakumanyi oli state mafia olwo olubuto bajja kukuba obubusa buveemu abantu bakambwe gwe kisajja gwe kisakira social media n'olubuto lukulinga entumu ya kasasiro okubuulira okusirika abantu ne basiika kino kabaka abonera akalaga nti endiga bwekoteko omutwe tolooza temanyi gyeraga ebe manyi gyeraga bajja kukuba olwo olubuto ne kasasiro yenna luveemu gwe zunga otandika okusiwaza abantu boti olwaliro bwokedde ku makya oba bwokedde ku makya n'ogenda ku mmoolo omusabasajja gye yalimu n'obuuza abantu mu bannange kabaka mwamulabe mutya olw'okuba nti ffe temwesobola kutegeera bintu bino ngenda bazzaayo kati mukulu nanyini Solot Media Muhoozi Kanyirugaba n'abaana abakozi bo okuli Bujingo ne Felix Kolaye na kino ekisajja kyammwe kiringa entumu ya cabbage ekisa kisa amawulire mwagambye nti omutanda yakyaddeko mu mmoole njagala kulimbuula basajja mu mulekerawo okulimba abantu njagala mulekerawo okulimba abantu kambe exposing video gye mwataddeyo one at first mwasose kuteekayo kifaananyi ne mulaga nti omutanda ali ku street atambula omutanda gwe mwatulaze yabadde mu ssaati ndala ng'efaanagana t-shirt erimu stripes eza pink ng'atambula n'amagye oyo abadde muntu mulala ne muve ne mutaga video nti Ssaabasajja Kabaka ali mu mmola atambula eyo video n'ebeerawo ne tugiraba bulungi nnyo ne ngamba baba tekimukiveko diversion olw'okuba nti nina bakafulu bange ne drones ezinoonyereza twagenze mu archive oba twagenze mu tterekero ly'obuvidiyo obutambula okukebera okulaba nti Ssaabasajja Kabaka yaliko ddi twagenze okkizuula ng'etterekero litulaga nti Ssaabasajja Kabaka yaliko mu mmoolo eyo ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 2020 ku ssaawa 5 n'eddakiika 35 ez'akalasamayanzi. Do you copy? May I repeat this statement? Nchidam. Video eya circulations of social media. It was a kind of diversion, but the record shows that His Highness the Kabaka, His Highness the Kabaka of Uganda, visited that mall on 7th of October 2020 at exactly 11:45 a.m. in the morning. Kati mwababuzabuza abantu video yabadde ya lunaku lwaki lwaki musiruwaza abantu? Lwaki musiruwaza abantu? Nkiddamu Solot Media mukulu wa Muhoozi Kanyirugaba n'ono yefuula bossi ono ayasamiranga akagega akakalu akali muddala akakwata mu enswera Bujingo n'ono omuvubuka wasaka amawulire olubuto olumulinga entumu ya kasasiro mubuzaabuza abantu. Eyo video yali ennaku z'omwezi 7 yali ennaku z'omwezi ali 7 omwezi ogw'Ekkumi 2020 okusinzira ku drone zange kizandaze era kizampadde mulekerawo okubuzaabuza abantu teyabadde current. One, Ssaabasajja Kabaka twategeera nti mugenda kukola diversions okukyusa abantu obwongo. Ffe ne tutandika okusula enkesi zaffe. In that twategeera bye mugenda okukola. Olw'okuba nti abantu mulowooza nti basiru. One, still photo gye mwatadde yasoose okutambula yabadde mu t-shirt ndala nga si ya Ssaabasajja Kabaka gyabaddemu enzirugavu. We caught you offside. Secondly, video ne tuyingiramu archive za kamera ezo nga tulaga record ziraga nti kame video eno yali yongenda kuz'omwezi 7 ogw'Ekkumi 2020 lwaki mwagireese jo to divert people. You think we are dogs abatategeera tuli mbuzi mbwa batategeera bino ebintu tubagamba nti mujja tegeera nti bana mwazala bagezi nnyo ffe ne mwatugema. No Rachel eyo video ya mwaka mukadde oguli oguwedde ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'Ekkumi 2020 stop fooling Ugandans. Ekyo nkimaze ekya video era saagala kuddamu kuwulira mbuzi nkoko byonna nga bidda bitubuulira abantu bintu by'ekisiru.
anvuddewo ngenze ku nsonga endala kati nzizeeyo wali wennyini ku alright kati nzizeeyo wennyini video njibabuulidde ensonga endala tukimanyi bulungi nnyo state ngeri mu panic ekola buli kimu ekisoboka abo abawala bwe mwalabye nga sort media a state funded TV and radio station esindise kino ekisajja ekinene kiringa embizi za nadizi ogenda okubuuza ku bakyala bali those are state staged woman abadde balina okubuuzibwa okukavalinga video eri nkiddamu abakyala bali staged by the state abasasuddwa kubanga omulimu guno ogwa video gijjayo n'ogitambuza wabaddemu barambaro yakibaddemu ng'akirimu sort media nge facilitatinga n'okusindikanya ekisala kyayo ogenda okubuuza ebibuuzo ebyo abakazi bonna bali state funded ya state staged okuba nti bababuuza ebibuuzo ebyo temuddamu kubuzaabuza bantu ebyo na twabitegedde mugenda bikula mugenda bisetinga n'olaba ebikazi ebikulu bijja babibuzaabuza musimanyi please ekintu bwe kiba kikadde era mukireke nga kikadde guno gwonna omuzannyo tugumanyi muguteekamu mugukole tugenda tujja bitegeera bulungi nnyo abakazi bonna ababaddemu ababuuza ebibuuzo bonna bali staged by the state okuba nti bawa obujulizi video nga yannaku z'omwezi 7 omwezi ogw'10/20 ekyo nkimaze ngenze ku kintu ekirala kati wano wenjagalira mu ntaagingire Mayiga wasanya Kaloli mukama sijja kuyita mukama wa kuba you are useless idiot. I can't call you my boss because you can't respect yourself, nobody's going to respect you. Sebo omukuru wasanya Kaloli lekera okubuzabuza bana Uganda abaganda ab'emyaka giri emikadde bajjajja baffe abaaliwo baali balina obusobozi okulaba ebintu binajja kati ffe abaana abaliwo ate twetegererezaawo ne twawula ekitakambaga wakati w'eppeera n'entula ndowooza onfuna bulungi abantu bannayuganda bonna abali mu Uganda bonna bantu bakulu bali above 18 ennaku zino osanga omwana nga wa myaka 6 amanyi okoperatinga pad oba smartphone era basobola observing ekifaananyi. First and foremost njagala musooke mutunuulire press conference eno Mayiga ku lunaku olwajjo wazza mu State House ne John Katende ne muddamu ne mufuna briefing okuva mu Muhoozi Kanyarugaba ne Museveni yose tubasoma mutano wa college enjeje mugenda okola press conference eyo era ne bakuwa bice by'okwogera. One bwe bakuwadde ebyokwogera babikubuulira bulungi nnyo ne bakubuulira ne bannamawulire bennyini bogenda okubuuza ebibuuzo n'abagenda okubuuza ebibuuzo. Two, what a coincidence nga bannamawulire bonna bamanya amanya. What a coincidence bannamawulire bonna bamanya amanya. Nebuuzo bakubuuza biri coordinated kubanga waba wadde script ko bagenda okubuuliza nebuuzo bagenda okukola okubuuza ne answers ogenda okuddamu. We know that wabadde mu State House ne John Katende kubanga ye boss wo yakuguluminga all along onajja nga kuteeka mu state mpaka lwakutusiza wooli. Secondly nga nvudde ku ekyo njagala musooke mulabe Mayiga ow'emyaka 8 emabega nga addressinga public. One, Mayiga teyakozesanga sun goggles wamuzi muyita galubindi nowhere. Abantu abakozesa goggles ebiseera bisinga publicly babeera bayina obuzibu n'amaaso naye omuntu akozesa gaggo to camouflage oyo abeera mubi nnyo kubanga Mayiga akimanyi in public nekyo tuyita facial expression omuntu asobola okusoma emimwa gino n'akusoma amatama gano n'akusoma amaaso gano engeri gye gatambula munamanya nti ono alimba. Kati njagala ku explainingira abantu bano mbategeeze who is Mayiga. Ekisooka one wasomo ina degree mu mateeka naye you lack common sense. Zero. You lack public relations. Zero. You disrespect the people whom you lead the kingdom. Ekyo kyakusatu. Buli kimu okuba nti gwe kamalawo byonna era oyagala bimalawo. You don't give any person a chance to come in the public to address the public. Ekiddako Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo ye musajja asinga okuba ekitiibwa mu Uganda nga ne Museveni taliiko. Publicly tukimanyi. Ssaabasajja Kabaka ayina ba personal doctor be mwasiba be mwagana okuddamu mu visitinga. Why? Tell the public. Are you a physician? Mayiga, are you a physician? We would expect traditionally Kasujju jajjaffe Kasujju Lubinga okujja okubuulira Obuganda lwaki Ssaabasajja Kabaka ali mu mbeera eyo kubanga ye Kasujju Lubinga alina otubuulira nti owaayo Mutanda yakyaddeko ewa Kasujju ali mu mbeera bweti. Gwe n'oleeta engalabi yo
n'obuzibu bwo bumanyi nti gw'osinga okutegera mu Buganda nga tegwasingamu obusiru n'ojja addressing public ogirimbye otya munnange nno olunaku lw'enkya ngenda kukola program agenda kubeera open discussion njagalako abasawo n'abantu abalina reasoning capacity nga musobola okuaddressinga issue y'amayiga gy'alibye bannayuganda. 1 omukulu avudde n'agamba nti Ssaabasajja Kabaka gyali bulungi ali kuddamula alamula era embeera y'ennungi. Sebo Ssaabasajja Kabaka teyalwadde jjo, teyalwadde leero, talwadde luli, talwadde ennaku za mwezi ziri ez'emabega, kitutte omwaka mulamba nga Ssaabasajja mulwadde. Yatuuka n'okujja ku mukolo gumu n'awa speak era ng'akolola. Was that araje? No. Ssaabasajja azze mpola nga declininga mu size. Was it araje? No. Ssaabasajja azze nga atulaga signs and symptoms nti ali mu mbeera mbi. Yali araje? Nedda. Kati omukulu ozze n'ogamba nti Ssaabasajja Kabaka yafunye ekirwadde kya araje era kye kimufudde kyali. Kati mukulu araje wabadde oyagala kutegeeza walaji Ssaabasajja Kabaka tanywa walaji. Wadde otegeeza alaji ebirogologo mu Luganda oba kiki? Njala kutegeeza kye tuyita alaji oba ebirogologo kibeera periodically, medically kibeera periodically. Kiyinza okutwala an hour oba even 30 minutes omuntu okudda mu nnomo sensi ye. 1 kye tuyita alaji omuntu osobola okubanga olina alaji oba kye tuyita alaji gwe mbanga omubiri gwe guli yakitira ku bintu emu bye gulya nti bidi compatible nagwo. This is to teach you lekera kusiwaza bannayuganda. Nyinza okubanga bafuira perfume akawoka empulira ne benias, that is allergy. Tekikyusa skin. Nyinza okubanga basika popcorns ne empulira alufu ya popcorns nsobola empewo n'enzigwako n'ensijja simula, that is allergy. Nyinza okubanga ndidde empuuta naye ng'omubiri gwange teguli compatible na mpuuta n'enfuna ebirogologo ne binsiiwa. Within 30 minutes nsobola okuddayo ku normal we yange nembeerako. But which kind of allergy eyasiriminga our highness okutuuka ku sirimu andisalende yenkane mali yaki? How dare you lie to the people? I'm asking you, my God, stop fooling people. How dare you lie to the public that allergy caused the loss of weight of our king? No, that is a big lie. Araje buli muntu mu nsi muno oba oli muzungu obulundugavu alina ekintu ekimuleetera okuba nti teyewulira bulungi ng'omubiri gwe tekwirizigana nakyo. Kati mukulu bw'otunulira skin ya Ssaabasajja Kabaka, that's not what? That's not araje. No. It's a known reactant from what the king consumed, known as a nerve agent, which is alleged that you and your mafias, it's supposed the king. Your reaction, it's a chemical reaction reacting right now. Mukuru, twandi subide nti Kabaka alina personal doctors, but unfortunately twali personal doctor yazze kubuulya bantu nti Kabaka badde history ya allergy nowhere. Kabaka Mutebe gwe tumanyi ne bw'ateesiga bizigo ajja mu public. Kabaka Mutebe gwe tumanyi ajja mu public nga yambadde alina fitting. Nakubuulira dda amaduuka mwagula engoye z'Ebungereza. Wali omusanzeko mu molo ze mwanyizo mbere yagenze gula ngoye mu molo. Ssaabasajja Kabaka agenda mu molo gagula ebintu. Ngwagula ngoye engoye zazigula mu Max and Spencer Bungereza n'amasuuti ge. Mwamulese olw'okuba nti mwagala muswaza mu public ne muletanga ne kooti amabaisa gamenyese. Why do you fool Ugandans? Mukulu wa Ssanya Kaloli Charles Peter Mayiga. Abantu bagenda kusomesa ekigambo kye bayita allergy abasawo bajja kutegeeza ne stop fooling Ugandans. Tukimanyi muyina olukwesese olw'okuddira Kabaka muzanye omuzanyo mukama gwe yakusomedde mukole kye tuyita delaying tactics. 1 ngenda kutegeeza public. According to the information which I solicited today, it states like this. Museveni and Mayiga, they are not willing to release His Highness the Kabaka of Buganda to seek medical attention from any foreign country. That's why onazina agamba allergy. Nchiddamu. Yoseri tiba habulwa lutabayisirwa mutabani wa Kareches. Charles Peter Mayiga wa Ssanya Kaloli n'abambejja n'abakungu abali mu gavumenti ya Bulange Menga bamafiya bafere kuno kwe kuli John Katende kuno kwe kuli Sara Kagere
kuno kwe kuli Sara Kagere, kwe kuli Nabaloga, kwe kuli David Wasajja, Kiwalabe Male. Kwe kuli n'abantu abalala bayakakundingako abantu 8. Bano beewerera dda Ssaabasajja Kabaka okuva mu 1995 nga bamuweerera mujjawo nga tebakkiriza nti ye Ssaabasajja Kabaka wa Buganda mpaka nakati. Nga n'ebintu ebyasangibwa mu kuwaŋŋanguka oba mu kuddusa Omumpembe, Milton Obote, Omopeto, ebintu ebyasangibwa mu State House eby'obuwangwa bye bajja kussa Edward Muteesa, byonna ebyalina okuba nga biweebwa obuyinza, ebintu byonna byalina okuweebwa omutanda wa Buganda, Ronald Mwenda Mutebi w'okubiri mukwasibwa, byonna okuli engalabi eyeefaananyirizaako ng'eri mu foomu y'omusota, okuli engalabi y'Obwakabaka, zonna wepo n'ebitabo n'ebyapa n'ebiwandiiko ebisinga obungi n'endagiriro y'ebifo Ssaabasajja Kabaka ali ku nnamunono gy'alina okugenda okufuna obuyinza, byonna abantu ababikwata okubifuna okuva mu state nga ne state tetegedde bagezaako nnyo okutuukira Ssaabasajja Kabaka ne mbalemesa mu akakundi k'ensomye. Era akakundi kano abantu abakaliko nga baagala kusinkana Ssaabasajja Kabaka mwabalemesa antiri bwe mwatandika okuttako omu ku omu mpaka basigaddewo batono kati abali mu kutiisibwa tasobola kujja. Ebintu bino finally mwabifuna ne mubikweka ng'era birina omwami John Katende, Charles Peter Mayiga, Kiwalabe Male, Sara Kagere ne Nabaloga ne David Wasajja. Era kuva dda bo bagamba balina kabaka waabwe ye David Wasajja gwe baagala, kubanga mujjukire na bagamba nti omwana wa Muteesa Ronald Mwenda Mutebi II azaala Dana Kagere n'azaala Nabaloga, wepo ne David Wasajja si bamama be bamu banjawulo. Kati olw'okuba nti ono Agnes Kagere mwana wa Nsowola ate nga mama we si wa Mutebi, balina akakuku kali bagamba nti kabogo kakadde tekagwa mbuloolo, n'abaana kennyini naddala Kagere yatwala obukyayi bwa nnyina okuba nti yakyawa maama wa Mutebi nti olw'okuba nti yali ali okumpi ne Ssaabasajja Kabaka, ng'ono ye yali kaŋŋambe nti baali bamwagalira kuweeru nga tali mu lubiri. Ndowooza bajja eri obukuku bwabwe buleetera butuusa olwali okutegeeza abantu. Kati ekyo nno nga nkimaze nga nkitegeezezza bwe ntyo nti abantu bano bali mu okutta Ssaabasajja Kabaka, missoni y'okutta Ssaabasajja Kabaka ekulembeddwamu Yosef Tobasontono wa Kalekezi, Muhoozi Kanyarugaba Janet n'abaana abayita baloyo. Kati jala bagamba information gyefunye bangabi bwe ne mumona asonda ensimbi ne muzimala mu bire nti mwagala kutwala omutanda. Yosef Tobasontono wa Kalekezi n'akakundi k'abalangira bano tekagenda kukkiriza mu Ssaabasajja Kabaka fuluma okusinziira ku information gyenfunye. Olw'ensonga n'ekiwandiiko ekyafulumye mbu abalangira n'abambejja bawandiise, njagala bategeeza beba abali mu kakundi akakalemesa Ssaabasajja Kabaka, kubanga oyo mukyala Agnes Kagere yatuukako n'okugamba tamanyi lunaku lw'ekya lutya nga Mutebi afudde era ye amuyita kyonziira. Munansonyi ofulumya ekigambo kino mu maaso g'abantu abawuliriza kuno. Obukyawu n'enkwezenge eziri mu bantu bano nekko eryakubasira ku mitima gy'abantu bano okuba nti baakyawa Ssaabasajja Kabaka okutuuka bwe kuti, abamanyi history muli munoonyerezaako naye ekintu kibi nnyo, bano abantu bakyamu nnyo. Kati nno bwe mba nvudde omukowa eryo limu ne mbategeeza nti ebbaluwa eyawandiikiddwa kyabadde kicupuli oluli olulangira akakakundi akatwala Obwakabaka wa Buganda by force or by storm be bantu bemanya gemmenye, naye eri abaana aboluli olulangira abali emitala w'amayanja abaakola emivuyo gy'abano tebannayogera kuwadde ekintu n'ekimu okujjokana akakundi akaliwo akawaffe akaddingana Museveni akabeera mu State House kekawandiisa ebbaluwa eyo nfu. One, Mayiga Ssaabasajja Kabaka asobola okweyogerera. If you want to prove me wrong, Lumbuye, if you want to prove the public wrong ku bintu byogera araji, Ssaabasajja Kabaka muddize media. Ssaabasajja Kabaka muddize media, mugimuwe media, kubanga Mayiga sigwe mukongozi wa Ronald Mwenda Mutebi II. Ronald Mwenda Mutebi II alina abamukongojja, ye kennyini asobola okwekongojja, si gwe toli mandwa ye nti osobola okwogera ku mutwe gwo n'omwogera byatasobola kwogera. Waki mu media amaze omwaka mulamba nga tasobola kukola kyetuyita public address, nga lemu mwateeka abasajja basobola okutunula speech zagenda okwogera. Bukyanga lubanga lwa mmindi wavudde ne wesimba jjali ng'akati akaseesa mu kyoto n'ogamba bannange mukubire Ssaabasajja mu Kabaka mu ngalo musanyuke. Engalo tebazikaka, engalo z'omutanda bakuba nkuba zijja automatically, so siggwe okumanya kasajja gw'oli kalimba nnyo. Bw'olaba Mayiga asindikiriza otunnyo ng'embuzi yabitanga esaba omukwano ng'omanya alimba. Bw'olaba aluma amannyo nga yeekomba omwangu omanya olimba.
bw'olaba atandise okusekeeterera ng'asekaaseka obusekoseko obutajja ng'omanya nti kati alimba. Mumulabye ng'amaliriza okwogera ebintu eby'obuyaaye nga fayiro zonna zikwata akankana. Kitegeeza ki tuli mu kaseera akazibu. Njagala kujjukiza nga sinagenda kukwata bulimba bwo. Mayiga nkugamba bwe nti laba mazima nkugamba Kaloli Wasajja Charles Peter Mayiga nga n'obukuba butonyerera mu kitooke kya Gonja. Mukama Yosef Tabasano tano wakalejiza atandise okuteeka mu kifo aswaliza abantu bagenda okujjawo era otandise. Meeting gye mwadde mu ndakuba gye bajja gamba okole yogere bino otandise okuswala. 1. Oluzinze credibility mu ba elite banno betuyita abaasoma balina zi degree. Oluzinze credibility mu bannaddiini. Oluzinze credibility mu bantu ba Kabaka. Oluzinze credibility mu diaspora. Tekyali muntu asobola kuyimira naawe n'ayogera ebintu by'amagezi kubanga buli kimu kisso kisse. Tosobola kuyimira mu public mu Kabaka ina RJ. Is it the nyukuta capital R ne capital J oba RJ ebirogologo mu Luganda? Stop fooling people, my friend. RJ omuntu asobola okuliakitinga ku kintu kyonna within 1 minute to 30 minutes. Excessively 1 hour naddawo normally. Ssaabasajja Kabaka RJ gye yamuleetera yamufuukula lususu nammuzi bamuwa butayogera nakutandika kuwanka enkoko gye bagobye emisinde n'ekyalo kyonna ne bagatekyasobola kumira malusu. Maama RJ ki etasobozesa Ssaabasajja Kabaka kukyusa maaso wadde okuba ku bantu b'ekimunye. Kubanga twalebe video ng'omutanda agezaako nnyo okusika amaaso atundi abantu amuyita okumpi musajja ato nga tasobola. Mayiga swalako. Kibakozesa ensobi z'otagenda kwejjusa. Naye kino nkikulagira nina obubaka bwo wano ngenda buzanya nga mbaliriza video sigenda kulwawo. Kati mukulu Mayiga Wasanya Kaloli Obuganda olwedde bulimu ebizibu ebibaddemu. Bwe twogerera wiiki yennyini ewedde Omulangira Arnold Simbwa yaseeredde era n'aterekebwa mu masiro g'abajjajjabe e Kasubi yawumulidde. Arnold Simbwa nno abadde mwana wumuulize era abadde mulangira omuulize nga ye muntu ali mu normal life ng'abantu abalala. Tamanyiira ayogera n'abantu mpola so singa abalangira abalala. Arnold Simbwa ono nno abadde nfanfe wa Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri ng'era yalinga omuntu gw'awuliriramu n'okuba nti amubuulira bikimu bikigenda mu gganga mu mawulire mu by'obufuzi n'okuba ng'amutegeeza. Mayiga olwategeera nti Arnold Simbwa balina enkolagana ne Ssaabasajja Kabaka, Mayiga n'amukyusiza obwofu. Amawulire genfunye okuva mu drone zange nesikusifu. Arnold Simbwa yafudde stroke oba yafudde ki? Arnold Simbwa yafudde oluvannyuma lw'okubibwa n'okuweebwa obutwa abasirikale ba SFC ku order z'omumpembe Kaloli Wasanya Charles Peter Mayiga n'omusajja ayitibwa David Wasajja kyazze kitya kyatandise bwe kiti. Omulangira Arnold Simbwa ebbanga liise ng'alaba Ssaabasajja embeera ye nga sitewomya ddigobe. Kyeyava agamba Katikkiro Charles Peter Mayiga nti Oweekitiibwa Katikkiro mbadde nsaba kwogerako naawe naye mbadde mbuuza embeera y'omutanda nga si nnungi. Lwaki totegeeza Obuganda nti Ssaabasajja Kabaka mulwadde? Remember last week this week nabagamba nti Ssaabasajja Kabaka ng'omuntu obuvunaanyizibwa era ng'akulembera ffe Abaganda yagamba omumpembe Kaloli Wasanya Mayiga tegeeza abantu bange nti ndi mukosefu seewulira bulungi. Mayiga yagaana okugamba public okujjako yakubira Mukama Yosef Tabasano wakalekezi n'amutegeeza nti ono waaye ayagala njogere Museveni n'amugamba togeza n'okyogera. Kati omugenzi Arnold Simbwa bwe yagamba Mayiga nti tegeeza abantu ba Buganda nti Ssaabasajja Kabaka embeera gy'alimu si nnungi abantu bategeere. Mayiga yakwata olukomo lw'essimu n'ategeeza Yosef Tabasano wakalekezi nti wano waliwo omulangira ayitibwa Arnold Simbwa ankaka okutegeeza Obuganda n'abantu nti Ssaabasajja Kabaka embeera gy'alimu si nnungi. Ekyava ku ssimu kyonna kyali reply yagamba nti omukole eki mumusirise. Omulangira Arnold Simbwa nga tannakubwa yagamba Katikkiro nkuwadde ennaku 7 zokka bw'otagamba Baganda nti Ssaabasajja Kabaka mulwadde nze kennyini ngenda kuvayo nkyeyogerere ntegeeza Obuganda nti Ssaabasajja Kabaka Olumbe lumbala embiriizi. Munnange nga bategeka abayaye baba SFC ne ISO nga basanga omuvubuka ono basanga omulangira nga bamuba engeri gye bakubamu engeri gye balimu omuntu gwe bakubamu omulayi bamukuba ekigala ky'emmundu bamukuba n'ebisambagere bamumaliriza mu ddwaliro gye bamuwera obutwa abatamanya ngamba bagira mu ngoye ez'eddwaliro ng'abasawo ne bamuwa obutwa kubanga jjukira abasooka ne baga nti alina stroke naye agenda ddadde engulu kasita bakimanya nti ayinza okusurvivinga ne bamusindikira
abasobola omujjawo nga bamujjidde mu ddagala bakuba mu mpiso zaali zimuteereddwako bw'atyo omugenzi Arnold Simbwa n'asererwa kuvaayo okulaba nti Ssaabasajja Kabaka Abaganda bamanya nti mulwadde era kino ekintu Mayiga yakimanyako tebabuzaabuza. Arnold Simbwa yaserera okuva oluvannyuma lw'okuba nti yali afudde nnyo ku mbeera y'omugenzi ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka ey'obulamu eyimiriddewo olw'okuba nti yali ayagala kutegeeza Obuganda embeera yaki ya Arnold Simbwa embeera ya Mutanda gye yali alimu. Kati Mayiga wasaanya Kalooli Peter Sebo ogamba nti Omutanda alina ekirwadde kya alaja basawo bajja kunnyonnyola nze siri musawo naye nkubuulidde mukulu ku Lwokusatu ku ssaawa 9 zennyini ez'akawungeezi Ssaabasajja Kabaka omujja mu Lubiri ebbando muleeta mu private wing e Namirembe ku ssaawa 9 wali omuleeta kukola ki? Wasaanya Kalooli Charles Peter Mayiga ku lunaku Olwokusatu ku ssaawa 9 ez'akawungeezi wawalawala Ssaabasajja Kabaka n'omujja mu Lubiri ebbanda n'omuleeta mu private wing ku ddwaliro lina Mirembe wali omuleeta kukola ki? Kati let me expose you to the fullest. One, watuukira head of the department mu private wing mu ddwaliro e Namirembe kubanga private wing ebeera y'abakungu tebeerayo guno omuliro gw'abantu bonna. Wagamba head of department oba head of department yakugamba ati yes omulwadde tumufunye naye yeetaaga ABCD ne before okumuwa obujjanjabi twetaaga kufuna kumuggyako omusaayi kumanya kiki ekimutawaanya. Mayiga wagamba otya head of department owa private wing eya Namirembe hospital? Manyi kuno kwoli nakugamba nze drone zange zikutambulako from A up to Z. Head of the private wing in Namirembe hospital baje tuita Mengo hospital wamugamba otya? Ku Lwokusatu ku ssaawa 9 wamugamba bw'oti. Wamugamba tekyetaagisa kujjako mu Ssaabasajja Kabaka musaayi mukole kyembagambye. Abasole bagamba tekiwa makulu kujjanjaba muntu nga temujjeko musaayi. Mu kino wagamba order from above, do as I say. Temujjako kubanga you knew that the moment if they take the blood samples of His Majesty the Kabaka of Uganda, they will prove that His Majesty was poisoned. You knew it exactly, but order from above, you decided the Kabaka was treated and he was sent back home. But after you refusing the doctors to take the blood samples from His Majesty the Kabaka of Uganda, how would you fool people? How dare you fool people knows nti batagenda kutegeera? Wamugamba otya? Nakugambye Mayiga government ya mwenge ekyuse mu bwiki 3 okuva kati tugenda kuleta footage yenna akulumika ebintu byonna byokoze. And to prove you wrong, security gy'obadde olina bagikubisiza times 3. Why? Are you a terrorist? Or you a bank manager? And to prove you wrong, okuva nakugambye ku baraza nti Mayiga ogenda mu State House ng'emmotoka ozirese Kabira Country Club n'ofuna emmotoka emu n'ogenda nayo nga mulimu driver n'omusirikale n'ogenda mu State House na kasiro wakyusiza. You thought that I wouldn't know that you change the tactics right now. Now bakuwadde emmotoka eri mu form of super custom naye eyagala okuyingira mu sort of drone gyogenda mu State House kati nakasiro. Do you think I don't follow you? Nchako following nchimanyi olaba VDM ziri kati emmotoka oyina wozireka security ogireka n'okosa kati wavudde mwere emmotoka yo. If you want to prove you wrong, omanyi guyinza okoza ffe tuli basiru. Nakasajja gwolowooza abantu basiru, ffenna tuli basiru. Registration number y'emmotoka gy'otambuliramu eri known eri UAX28JE. Registration number gy'ovuga
kati no wagivuddemu ozireka nabano private guard bo n'olinnya emmotoka eri mu kikacha eri wakati wa super custom ne drone kati emmotoka gye bakutwalira mu State House niyo obuzabuza public. Saagadde kulaga footage ono naye njagadde kulaga emmotoka gy'otambulira mu public ale kati eri UAX 28 esembyayo V8 gy'ovuga gye bakuvugiramu. Sebo kiki kyakujja mu mmotoka eno otandika okuyingira mu State House ng'ogera mu mmotoka ndala. Stop fooling Ugandans. Oli mu lukolo lutasaba sajja kabaka tukimanyi bulungi nnyo kyovula nti weekaza n'amagi bagakwongeddeko kati ojja kutubuulira biki by'ogamba abantu bannayuganda ng'ofulinga bannayuganda awo nvuddewo ngenze ku kirala. Njala tegeeza public era mbategeke nze ng'omuntu omu omulimu ogwange ng'okoze sirina kimmanjibwa. Simanyi lwaki najja ku social media kuno nandibadde n'ebintu bingi eby'okukola. By the way, to inform this professional liar and a professional physician who is lying the public about the health of His Majesty. Mr. Mayiga, ogenze nobera ku social media n'ogamba mu social media babeerako abasasula simi mukulu. Oli Katikkiro, isn't so? Oigwo nsinga following. Era olina social media platform ko posting ebintu public n'ebiraba. How much money do you collect per month? Gentlemen, you are the Prime Minister of Uganda and you have all platform, or you have more than 6 platforms on social media. How much money do you collect per month on those platforms? Singa bwe kitwe kibadde buli munda Uganda nga bwe tukopa singa buli munda Uganda na Facebook singa afuna ko sente, do you copy? It's not written anywhere that if you get following and likes and shares that you get money. No way, don't fool Ugandans. We use this platform to communicate to Ugandans because all the media section in Uganda was, how can I term it, was compromised to the extent that the state, as we speak right now, state ibone ibuze byokubuuza, TV baziganya okwogera ku boozi ya kabaka, radio station baziganya okwogera ku boozi ya kabaka, neba individual ngiba kikola isimbagana zisazaamu. The only platform we have bwebwenyi bw'ekitabo mukimuyitanga Facebook nkiddamu platform ko tulina okukolera emboozi zino ensi zitegere kibwebwenyi bw'ekitabo kyempita Facebook. Kati goboda ngandega Facebook asasula sebo oyina platform ku Facebook mmekazi okuŋŋaanya. Ate nze ogenze bagati wali omuntu simanya atula oba atula katanda ko batula katebeke nayogera ebigambo sululu oba asula na ludda wa sebo mukulu wano ntudde ku kitanda kyange nkikolerako program ezisomesa eggwanga. Ekikulu mu abafere kye mulina mu designing offices zammwe to attract your targets nkiddamu. Mubeera ne office ne mu attracting audience to target people okubafera as you did. Olwafuna office wakati otandika okufera abantu. Wasonda billions and billions of money in Tafari. Was I there? Sente z'abantu zalagawa. Who is the thief among I and you? Mayiga, you collected billions and billions of money in a Tafari scheme. Who is the thief between me and you? Animal B. Kati office eyo Katikkiro gye baakuwa ogikulira emirimu gy'okutegeeza Obuganda n'okubalambulula bulumu owugiramu biwojjolo. Nze kitanda kwentula ku wagambo simanyi atula kati nkoleramu emboozi ezizimba n'okugula bannayuganda amaaso. Do you copy? For you use those offices for your own personal use. How dare you, a full prime minister, to have you start having sexual intercourse in the prime minister's office? I'm using my bed to inform the public, but you use those offices for your personal use, like having sex in those offices and calling people and calling the public. Fenna tetuli basiru tetuli mbuzi. Koga mwe mutulabako amatugano n'omutwe. Mutuyita bunnamunda tetuli bunnamunda gitutegeera. Tugamba nti nyogoza dda kubira engoma nozina mukulu. Ebbanga ly'omaze ng'owujjerwojjero mu ofisi ya Katikkiro n'emizimu gyonna n'emisambo mu Buganda mulange gyavaamu. Ssebo mwenze gw'oyita omufere omutamiivu. Nze natunda ekyapa ky'amasengere n'ekisinga mu banka. Obuganda omanyi ekyapa ky'amasengere wakisinga mu banka. Ani yakuwa olukusa?
Obuganda omanyi nti olubiri ekyapa mwakitunda ne Wasajja ne mukiguza Museveni Buganda bukimanyi. Obanze na mtunda masiro ge Kasubi nenga waayo. Mayiga sebo. Budget embalira y'okubalira Masengere yali abuwumbi 8. Bakatikira basoko gye babala. Eyo yali abuwumbi 22 era nze nazibala sente zo nezisasula. Whom are you fooling? Masengere li mukunku mukiringanga kekinzereze emikolo. Mind your business before you fool a fool. Nakugamba never fool a fool before fool fools you. Tosirwaza nga musinga tana kusirwaza. Buli lwa Mayiganga akomba emimwa mu public atadde galubindi abalimba. Buli lwalu memba abalimba. Buli watandika okukola emikolo gino watandika okusekaseka ng'embuzi esabalavu yabitanga manya nti Mayiga alimba. Kuletewa namulinga n'amanya gonna bamanyi kubanga state y'abasindisi nimo okugera babadde babimanyi. Stop fooling Ugandans. Buli ya public alaji wajituta kabaka kusamwenda ku lwokusatu mu ddwaliro Namirembe sebo aye togeza n'okuwa Namirembe ogamba simanya ni yakuwaddeyo togeza n'okikola. Togeza n'otawanya eddagiro eddwaliro ly'e Namirembe mbulibuuza mbwani yawaddeyo information bu Ssaabasajja Kabaka yabaddeko wano. Ffe tulambula Ssaabasajja Kabaka mpaka lwe tunaategera waali. Kye kumukola ne kye mukola public njagala bategeeza public. We must demand the release of His Majesty the Kabaka of Buganda for further treatment abroad, not in Uganda. And I'm betting here that if the state refuses Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi Okwi to go for further treatment abroad, mumaking sure omanya nti yayimuse, because they poison him and they fear any foreign doctor to find out that Kabaka was poisoned. That is their problem. That is their problem. Chibatyaboka public okumanya nti was poisoned, nothing else. Era waliwo take eddala kino njagala kibategeeza nga ngenda maaso. Mwatandise okuwulira abalangira n'abambejja bali ku ground Kampala nga baga nti tusaba gavumenti etwale okujjanjaba Ssaabasajja Kabaka. Ekyo state bakibaddemu ne John Katende n'abalangira abo mbubawa olukusa gavumenti ejjanjabe Ssaabasajja Kabaka whereby bawadde officially Kabaka bamuhandolinze mu state emukwate owninge nti ne bw'aba akisa omukono obange aseeredde tebagenda fulumya postmortem muntuufu. It was a code and well coordinated by the state and those so-called lawyers, the mafias in Mengo. Mwatandise nti fabalangira n'abambejja tusazeewo gavumenti yebejjanjala Ssaabasajja Kabaka kubanga bakimanyi basobola omukola bamutwala Nairobi wa Aga Khan. Who is Aga Khan? Aga Khan is the owner of the Rubiri Palace as you speak right now. Aga Khan, Nairobi, Kenya. He's a mafia too. Mchiddamu. Baloyo abayita abalangira n'abambejja batandise okwogera emboozi Museveni gye bafumbiridde nti mugende mugambe public tusazeewo nti fe abalangira n'oluli olulangira n'Obwakabaka tusazeewo gavumenti etwala obuvunaanyizibwa ku Kabaka. It is a well coordinated code gye bahandolinze officially Kabaka ne bamuwaayo eri gavumenti y'omumpembe wakalekezi mbu bamujjanjabe naye nga bakola kye tuyita drain tactics whereby nti bo bakitegedde nti bakwata Ssaabasajja ne bamuwa abantu ba bulijjo bagenda kuzuula ekimuli mu mubiri. Mayiga bw'oba olina obusajja bubiri nga ffe bwe tulina abasajja abalala n'abakazi nga balina amabeere abiri. Prove the public wrong and prove all of Baganda wrong that Ssaabasajja bo bagenda bamutwale. And this is to remind you, His Highness the Kabaka of Buganda si Kabaka wa Baganda. Kabaka w'Abanyankole, Kabaka w'Abakiga, Kabaka w'Abatoro, Kabaka w'Abalugala, buli nsi bonna mu Uganda Kabaka waabwe n'abali mu diaspora Kabaka waabwe. That's why nti mu Buganda tusembeza buli kimu. Njala kubira omulango gutakungula bannayuganda mwenna nti empologoma ya Buganda y'entabiro ya Uganda yonna era kasitavaawo Museveni ate kino kankikulyenga n'obudde bukyali. Museveni gwe kennyini wagenda n'otinkula Ssaabasajja Kabaka gyali n'akulwanira olutalo n'alukutuusizaawo okimanyi nti eno y'entabiro y'obufuzi bwammwe n'obulamu bwammwe. Singa amala n'aseerera naawe ogenda kuvaawo nga nina bugisi mufungize. Kabaka gyakoma okubeerawo gwe olina okubanga naawe weesotinga okuva nga obudde bukyali ne kamala aseerera bw'ati otasikia maama nfudde mutasikia. Gezaako kuzimba story mubuzaabuza public n'abagambye media zonna ez'omu Uganda TV radio station njazihandolinga muntu bwogu I personally njabba exposinga mwenna njabba exposinga media nga ndi bwogu bwomu
nawudde kana akasajja akanyuka enjaga kaja kagwa ensimbu kalusimitambala ebirula akasajja akalune nga kalya ejemba mbwesimanyi enkolera mafia nakugamba ekigambo mafia the godfather of the mafias in Uganda is Museveni and he's your boss waza ku social media nobologa simanyi Lumbuye akolera mafia who are the mafias your mafia is the godfather Museveni is the one whom you serve Boboloza akwagala nyo wachi yadide new vision ajikwasa Doni Wanyama sigo katugogamba otegera nyo kusinga wachi wade Doni Wanyama new vision wake up ngaba katikira Ssaabasajja ngayise myaka 2 gwe kennyini mwagera ne mukola kyetuyita ebbago ey'okuyimiriza Ssaabasajja n'omujjamu amaanyi gero butatambula mu Buganda kubanga agamba Museveni nti bwoleka kabaka wa Buganda n'atambula mu Buganda agenda kusinga amaanyi gwe mirundi guwa kikola ne banno Katola umbolinga Olumirwa kabaka tomu Olumirwa kubanga guwa ali mu State House nga bakamutikira ise myaka 2 n'ogenda ne mukole bago oyo bwino mulina wagamba Museveni boleka kabaka n'atambula ngera ina amaanyi ojja kuba tosobola kufuga Uganda so tumukolere ebbago nga tumulimitinga okugenda mu public tumulimitinga byalina okwogera talina kwetaba mu bibya bufuzi talina kukola statement yonna eyo tambale mirundi guwa bikola nja kwabya gwe kalundi gwe nakugamba ogamba oyina ennyondo mutabani wa mukuba oli luddawa bukyakugamba okutta abantu ani gwe wali osse bwaliongo okyalina amaanyi okyalina ne pisto okyakola mu ofisi ya president ani gwe wattanga oyina emmundu ng'otambula n'obuveera bwa walagi ate naawe nkubwe bagenda kutta essaawa yonna era ogenda ekyo nkikubuulidde toddamu kummanyiraze kubunya ajja kukwambula ne kafamire konna akambule nakugawo gambo simanyi gwosinga okwemula ku internet nze mpe ekitiibwa abantu abalaba video zino otherwise ndi mubi nga nagambye kunyooka nsobola okusomesa n'enkuulira n'ekyakukuza n'enkikubuulira gwe tambala emirowoozo okozani ndwakuba nti video nezireta abantu bakulu ate zitambula ensi yonna sisobola kubanga gwe wano wavayo n'ogaa nti batunda body organs mu Uganda bazitunda kubanga gwe watandika okukola ekintu kino ng'okikola okimanyi nti wali okifunamu webagaana okusasula n'ogaa nti okubaabye n'obagobya ebyawo mu Pakistan ne baminisita mu prime minister's office bali badiringa mu bintu ebyo kuba babyebaganya okusasula singa bali bakusasulirwa ne bali tobyogera but they fail to pay you n'ojjamba osimanyi obaabiza the end of the day n'omwana ono akigenda nga nabaga nti bwewandikola ekintu okulumya Guno ozika ng'oyambe muyambe kkiriza wakigainingamu then after ne kitwala omwana wo brain is a monkey wakigainingamu then after ne kitwala omwana olwomulyamu organize oli wano osirwaza abantu Ssaabasajja kabaka wona limwera mutebi w'okubiri kabaka w'Abannayuganda bonna nga si Baganda era njagala okugamba gwe Mayiga wasanja Kalooli abantu abasinze okulumibwa obulamu bwa Ssaabasajja kabaka si Baganda balugwala banyolo batolo basoga basinze okulumibwa yo bade batukuba masingo banyooka ne bagamba what happened to Baganda. This man is a very peaceful man. Why is it that he's in such a condition? Nkugale abantu abasinze okulumwa omudabika ya Ssaabasajja kabaka babadde basajja bagwira si ba Buganda basoga banyankole bakiga batolo balugwale basinze okukaba ne bagamba tufudde kubanga bamanyi. It's not very easy. Any person from the other part of the area of the country to go in the other area and settle there, nowhere unless you settle in Uganda. Do you copy? Stop fooling Ugandans. The His Majesty Kabaka of Uganda is the king of all Ugandans, not all Baganda. That's why people are crying. You think all people who are yearning on media, they're Baganda? No. Because he is the center of all Ugandans. That's why he was settled in Uganda. He's called Kabaka of all. That's why people respect him and they love him. Yali asani. Gokule tokuteka uchamusazo mo kumutta kumuabutwa. Ngenze maso. Kati Mayiga njala soka bazza yo katono. Bwe bali banatira okutta Dr. Sepirian Kizito bali deployinga amaje mu buli every angle. Ne ba dividing family y'omugenzi Sepirian Kizito bagala n'ojuwa enguzi ne kereze ne bajawulamu. The same thing which is happening right now. As we speak right now, the so-called royals are now divided. The so-called leaders or leadership structures in Imengo is divided. Some are supporting, some are not supporting. Right now, as we speak, Museveni and his security agents, they have deployed the plainclothes
officers around the Kabazika's Palace, Chirikabanda, Mengo Palace, CBS, and all other areas where they think that the riot will start from. Nekasuri Palace, Elio Nekasuri Tombs, Elio Abasajaba Iso, Abari Mongoy Zabulijo. Mwabatambula nga abantu abetola olubiri, abetola bulange, n'abali mbulanga bayitiri Vungolia Suma Mawulire, mutunulire nnyo mu ntambula zaabwe, entunula yaabwe n'embiwato muno balina omundu buno obuto bulingo buno bubizo buto, batambula n'ebiwato abo si bantu ba bulijjo, basirikale one. Bakama phrases okubalanga bagenda ku deploying heavily ne bagamba no. The other time when we killed Dr. Spirit and Kizito Lwanga, we used excessive force and we used army personnel in uniform. Let us change the tactics now. Katusindike abantu abali mu ngoye za bulijjo era si tugenda babya. This is to inform the public. The more you deployment you see at Mengo Palace, that is Rubiri Mengo, Bulange Mengo Plaza, Kasubi Tombs and all other areas or sites of Uganda, including the Palace of Kabaka in Chirikabanda. Bonaye mula babatambula simanya asoma mawulire avuga boda yetola de no bano banywa chai bakola ki agoma jiga semwa ina SF ba deployinze heavily. Ne security y'omumpemba z'okulimba eggwanga naye bagyongedeko emirundi ena mukulu baku protectinga ki Gaddafi yafa Hitler yafa naye gwe. Stop fooling Uganda. Stop fooling Ugandans. Bakulaba era mumanye nti document ekoleddwa n'okutandika okwawula mu royal family kitegeeza signs and symptoms obulombolombo obulaga nti waliwo ekintu ekitegeke kigenda mu maaso naye nga nze Lumbuye muzzukulu wa Lumbuye laba mbagamba nti ebigambo byabirirwawo nga bijjukirwa nga mbagamba nti nsabira Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri Mukama amusuuse era amuwonye enkwezenge zimwetoolodde. Abalangira n'abambejja bambajjako. Basajja ba Kabaka bali Mbule babajjako. Abalangira beefula n'abambejja tebamuliko bonna batemu n'abannangamba abaagala okutwala obulamu bwe kitegeeza ki omusajja ali matiga. Ensimbi zaweereddwa temugenda kulabayo omukulu wa kika agenda kwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka taliyo. Temugenda kulaba ku mukungu wa lukiiko lwa Buganda ng'ayogera ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka taliyo. Temugenda kulaba ku mulangira agenda kuva kwogera mbozi ntuufu ngekwatagano bwa Kabaka ne ku bulamu bwa Kabaka taliyo. Temugenda kulaba ku TV oba radio station yonna oba omuntu alimu empeke emera agenda okwogera ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka taliyo. Okujjako abavuddeyo okwogera nga bali ku ground nabo bagenda kukyusa olulimi soon or later nkiddamu. Abanyoleddwa nga bali ku ground temwewuunya nga bakyusizza olulimi kubanga sente zitambula. Temusuubira nti emmenga waliwo omuntu agenda okujja kola statement ng'esupportinga oba ng'egamba Ssaabasajja twagala kulaba ku bulamu bwe kubanga Mayiga kye yasooka okukola yakwata buli kimu n'akiteeka mu bigere bye n'akiteeka wansi n'akyetolooza n'akimaamira n'akisirikira. Ye kamala byonna ye kabanya kasanyawo byonna ye bw'agamba tebaddamu. Ntandise bwe nti mbagambe kye bakola bakiyita delaying tactics ng'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka bwe bukendeera. Bagezaako okuwuninga Ssaabasajja nga bayita mu baloyozi bawadde naye ng'ate public international balina ssente ze basonze babuukinze amalwaliro Ssaabasajja Kabaka agendera ajagala baga mu keeping on wadde avudde ku media n'agamba basonda ssente temugeze na musonda ssente Obwakabaka buyina ssente Kabaka alina ssente. Mister, whom do you fool? Mayiga, whom do you fool? Otunza amataka ga Buganda kugamba osasula bills n'abakozi ba Buganda amataka ga Buganda. Bogamba Ssaabasajja Kabaka alina ssente gw'obadde omusawo mwogedde physician? Are you a doctor? You are not, but you made a mistake. Unojja mu public n'olimba mbu araje waakalya araje olinga n'ensigo za ffene. Kabaka afuga bannayuganda bonna bakulembera kubanga bonna mu kitundu kya Buganda buli afuna ssente agula poloti mu Buganda ate waligobagobamu wandibadde ofuna okutegeera nti abantu balina laavu ya Kabaka bagenda mwejjanjabira. Kiki ekimweso bw'oba ewali omukka tewabula muliro. Kiki ekikwesibya ku Ssaabasajja Kabaka n'otamuta? Kiki ekikwesibya ku Ssaabasajja Kabaka n'otamuta bw'oba ati tuwali kizibu mute leka abantu bagende bamujjanjabe. Bakumbukiza abalwale Bungereza ejjamani babukinga amalwale ga international mu America babukinze bwe mwakitegedde mwagamba Kabaka mbusimanya balangira bagambye bwasigale wano bagenda mujjanjaba. Gwe Kabaka w'abantu bonna Muwenda Mutebi w'okubiri mutabani wa Muteesa muzzukulu wa Mwanga abantu bonna bagenda zisonda. Gwe si wasonda ezettafali waziteeka wa Banzibe. Ngenze maaso
Kulokusatu wabadde stage manager mu State House baldo kusuwa kusatu bwatwala kabaka enamirembe saagala ogende babuuzi nkiwendeka nesimu kati ogikubye ebyababejja n'abalangira abatandise okwegamba simanyi kabaka musimanyi bamuwadde Museveni amujjanja benda bimbe bagambye kubanga bazanya kifiiriza ekyo nakyo kibagambye ekyamayiga okusinkana kati bagenda mu State House nakyo kibagambye kati nkoola bannayuganda mwenna bali mu nsi yonna babloga mwenna muveeyo mu challenge ngemayiga ku kintu kyagambye ekya alaje batuwesa abasajja kabaka bamutwale bamujjanjabe sente sizize talina kyagenda kutoola ekikwasa kabaka mukimanyi bulungi nnyo baamuwa kanyoka wulye tebaagala muta nkiddamu ate nja kidda mayiga you poison his poisoninga kabaka ekyo nkimanyi nja kiddamu gwe nagamba tugenda kwetwala mpaka nga nina bugisimufungize kati nkubiriza babloga mwenna bakomenti nga basharinga batadde obuberenge batadde obuyenje ku social media babusasudde ssente okuchalenjinga naye tujja kufana mmwe mpaka kati nkubiza bannayuganda mwenna buli mujali tukuotewo pressure y'amaanyi okuba nti tusaba Ssaabasajja kabaka agenda jjanjabe werwa mitala w'amayanja so si mu Uganda Museveni tolina bw'oyita Ssaabasajja kabaka abalangira besibye ku Ssaabasajja kabaka olukola mwalutandika mu 1995 kwagala omujjawo kati mulida Museveni kuba ne meeting mwazibaddemu nga mwagala muttira wale mekufulumawo kuba mu kyo bagendewo agenda kuwona kati mwe tukyabagala mu bintu bino twagala Ssaabasajja kabaka mwenda Mutebi w'okubiri aveeyo yogerere ng'omuntu nti banange sigenda genda mitala w'amanja period mu mutwale media sigwe mandwa ya Mutebi mayiga sigwe mandwa ya Mutebi nakugamba every servant in Buganda kingdom he's subjected for questions and he's supposed to answer those questions nkidam any servant in Buganda kingdom is subjected for questions and the public need answers. As we speak right now, all Ugandans are asking one thing. Let or free His Majesty the Kabaka of Uganda to go for further treatment abroad. If not, then we shall suspect and prove that Kabaka was poisoned by the state, including Maiga and his team, who want the Kabaka to be dead before even 12th of July. That's their trick. Echonchidam bana Uganda bonna kubanga Kabaka wa muntu wabwe bonna. Bagala Ssaabasajja agenda ajjanjabiwe ku ssente zaabwe so sizese za government bwe mugano kikola kijja tuprovinga nti mweke nnyini mulina kye mukweka abalangira n'abambejja bali e Kampala bali mu bukoli bw'okutta Ssaabasajja do you copy mayiga mu copy do you copy namwe mwena beefudde temutegeerera okusinga abalala do you copy Ssaabasajja kabaka alina mandate mutwala okujjanjibwa wantu wonna lwaki mumukutte lwaki mulemedde. By the way, before I conclude, nebo ogenda kugola Moses nkiddamu mwenna bannayuganda mugende kugola Moses kwata essimu ye ya buyonjo genda kugola Moses oba ku kibanja ekinoonyezebwamu ebyogera ku nsonga zonna ne bw'obuuza Lumbuye Fred Chemical ali mugola Moses mwali bw'akubula ku Instagram ogenda mufuna ku Facebook bw'akubula ku Facebook ogenda mufuna ku YouTube nkiddamu ne bw'okebera Lumbuye Fred Chemical ali ku Facebook ku bwenyi bw'ekitabo ogenda mufuna bonfuna ku YouTube ogenda mufuna ku Instagram ogenda mufuna ku Snapchat ogenda mufuna ne ku Gmail ne ku email ogenda mufuna kati njagala mukwata simu za mutekemu ekigambo nti mutekemu ekibuuzo ekibuuza nti omuntu yenna alina ekirwadde kyonna ekirireetedi ku alajje akkirizibwa okukubibwa akayisaako okumugema ka COVID-19 it is impossible and it's not advisable by the doctors or professional doctors. Mayiga mulese video lwano nga Ssaabasajja akkiriza mba mugeme please tusubire nti abamugeme basawobe oba state agency abamukubye eddagala lino nga mwagala ku speeding anfaaye kibaddire wano mugende mugogo mukiteekemu kanki basomere wano temulwala temwete kanki basomere wano kikino wano genda mugola Moses otekemu is it advisable for a allergic person to be immunized by COVID-19 vaccination? Goge kuddamu bweti. If you are allergic to an ingredient in a COVID-19 vaccine, or if you have any severe allergic reactions or any immediate allergic reaction,
even if it was not several to any ingredient in any mRNA COVID-19 vaccine, you should not get either the current available mRNA COVID-19 vaccine. Kati mukuru, whom do you fool? You stated publicly that Ssaabasajja Kabaka is affected by allergy or is having allergy. But when you go and search in Google, it states that any person who is having allergy is not advisable to be immunized. Kabaka mugemye wachi. Mugemye Kabaka alina allergy. Ogambye publicly Kabaka alina allergy. Gola Moses atugambye si kyabuvunanyizibwa okuddira omuntu alina allergy omukuba empiso ya omukuba vaccine ya COVID-19. Ani asirwazaani? Kiri bwe kiti. Bw'ogenda mu Gola Moses oba ekibanja ku mutimbagano ekibuuzibwa ebibuuzo byonna ne kikuwa ekiddibwamu kye tuyita Google. N'okibuuza nti njagala kumanya omuntu alina ekirwadde kyonna ekyekuusa okuba nti omubiri gwe bwekengera ekintu kyonna ne gufuna obuzibu kye tuyita allergy, akkirizibwa okufuna empiso y'okumugema naddala ekirwadde kino ekiriwo. Gola Moses agenda kuddamu nti si kyabuvunaanyizibwa era abasawo tebakikkiriza omuntu alina ekirwadde kyonna ekyekuusa okuba nti bw'alaba ekintu oba ekintu bwe kimutuukako akyuka mu mbeera etakkirizibwa kkubibwa mpiso bakugemerwa. Kati mukulu ovudde n'ogamba nti Ssaabasajja Kabaka alina allergy. Omuntu alina allergy tebamukuba jaabu mukubye yaaki? Mayiga kati nyala kuwulira 25% of all Ugandans who reside in diaspora, mostly in Europe and USA, including Canada. The biggest number, all of them are nurses and doctors. Tomorrow they will prove you wrong. Ngenda kuteekako video, ngenda kubeera open discussion. Nga tujjawo obulimba n'okubunaaza ky'otadde ku Ssaabasajja Kabaka Magulunyolo mu Mutebi w'okubiri. Egenda kubeera open discussion. People are going to address you. 25% of all Ugandans residing outside the country, but mostly in Europe, America, including Canada. Many of them, they are professional nurses and doctors. They will prove you wrong. About the jab. Did you force him without his consent? Because he's in captivity. Omuntu yenna alina allergy takkirizibwa kubibwa mpiso. Naddala ey'okugema teriyo tekkirizibwa. Kati gwe mukulu ogambye mutanda alina allergy. Ffe tetufuddeeyo. Gwe limba ensi ejja kuguka amaaso. Gwe ne bw'onojja n'onjerega mayiga nze si gwe ndiisa, si gwe nyambaza, si gwe nsuza, si gwe okola ki. I'm ready for that. Kubanga nwanirira abantu bwe mwali mumye access to information. Nwanirira abantu bwe mwali mutadde mu kwebaka otulo okuva lwe mwawamba ensi ne mugamba abantu balina okwebaka. Nwanirira abantu abatasobola kweyogerera. Nze nsobola okweyogerera. Nwanirira abantu abalimbiddwa emyaka 35 nga n'ekituufu mukiyita kikyamu, ekikyamu kye muyita ekituufu. Be bantu benjagala okwogera nabo si ggwe eyayita elite. Mwe mututuusizza ku buvuyo bwonna obuli mu Uganda abantu abalowooza nti mwasoma.
ate okusoma kuyamba kutegeera so si kuba nti olina obwongo buzaale. That's why we say that common sense is common but not to all. Peter Mayiga, you lack common sense but you are learned. And as you speak right now, all your learned friends, they are doubting your thinking capacity. Mayiga, do you copy? Thinking of common sense is not common to all human beings. Mayiga, you are a learned person, but you lack in common sense. And as we speak right now, some of your colleagues who are learned like you now, they are doubting your reasoning capacity. You came in public and you lied to the public that the Kabaka is allergic. Really? Oh. Mama yangu Fatuma. Mayiga. Kati ebintu bibyo kulimba tubivuddeko mukulu. Kirabeka mwasoma musomero mu nenanga naye tetuna kyabakolera ensonga nti ebintu mumanyi bikola mu mulimba bulimbi temwina kye musobola kukola okujjako okulimba abantu. Ebintu by'okulimba abantu biveeko. Nola abasajja abakungu ba Kabaka bayizinze emikono biri mu masiki bise ekyo kyagedde kituufu. Kubanga mwenna muli babbi. Kino kiso mwenna muli babbi abali embeega ate muli batemu. Byonna biri mu masiki ekyo kyayogedde kati kituufu. N'amanya g'abannamawulire gamanyi. Namanya g'abannamawulire banja kati gwe gundi Mukasa buuza. Gorona dibuuza, agwe Musoke buuza, Peter buuza. Ate kati gwe Peter ekyobuuziza kyaki naawe. Peter bawuliranga ebintu byo janga n'ombulira mu office yange nenkubula ekyokuddamu. Ekyokuddamu tukimanyi, kintu kidogo. You pay those people to cover you. We know that you were coached last night to come to light to the public. Ate kubatandisa okukozesa ensonzi zo byogenze. You're gone. You are gone and buried alive. My go ogenze. You are gone. You shouldn't fool everyone. Ugandans are mature these days and they know exactly what is taking place around the world and they are good at searching. If it wasn't when you watch it, that is a Facebook. Twandijjawa information twantegedde obulimba bwammwe nkiddamu. If it wasn't obwenyi bw'ekitabo mwe gye muyita Facebook twantegedde tutya. Nga bwe tulina akayimba mu ddiini akagamba twandibadde tutya singa Kristo teyajja. Twandifudde bubi naye Kristo weebazibwe. Nange ngamba bwe nti twandibuze nnyo era twandibuziddwa singa obwenyi bw'ekitabo tebwajja. Naye obwenyi bw'ekitabo weebazibwe olw'okuba nti oleesa amawulire n'abantu aboogerirako okuba nti bafuna information. Eyateeka obwenyi bw'ekitabo webali nnyo balire ddala kubanga singa siggwe singa munnange batwala mbuzi kulya ne baziyimbula olw'eggulu okudda mu kisibo nga tesobola kwebuuza nti munnange yewa gye batutwala. Munnange faamu twava mu mbuzi kati twafuuka nte kubanga ente tomala gagituwala kubanga ewunyiriza ate bwewunyiriza ekuba omwasi gumu n'omugere neekusamba tteke neegenda. Twafuuka ndogwe tetukkiriza. Tetuchakkiriza. Okitegedde? Kati nga ggwe mudde ne muza mudda mu balandi friends ogera oluzungu noza mu ggwe kwinosika n'amatu bakubuuza ebibuuzo oluzungu nga you know what n'okumulawo omusajja nga yeebuzaabuza ng'afukaana abo kuba mubuuza mu luzungu kati yala kubuzaabuza kubanga mukimanyi the biggest number of Uganda they can't speak but they can't speak English and they can't hear English. Kasitodda mu luzungu mbalina ngenda babuzaabuza wano. Kino nkiddamu omukazi yenna ali ku bwenyi bw'ekitabo konna ali mu ggwanga Uganda nali mu nsi yonna. The moment you find a man speaking frequent English in the soft way, please avoid that gentleman. Babajayi bakonimani babbi. Bw'osanga omusajja nga ayogera oluzungu yeewoomereza ne bw'aba ayogera Luganda naye ng'awoomerera oyo aba mufere number 1. Tebambadde masuuti baboyenya mpisi kundi. Tebakubye engatto za bbe n'embuzi waasula ojja kudduka. Beewa Mayiga. Omulimu gwabwe kufera buli kye balaba. Oyina degree but you lack in the public relations. Oyina degree but you are lacking the thinking capacity and tosobola kufuna common sense ti abantu ngenda bahandlinga batya. You still resist to tell the public that Kabaka is sick. Who there are you? No gano kubuli abantu public Kabaka nti mulwadde mwalaje. Kasujulu binga yandibadde n'ayogera ebintu bonna ababulooka nga because you don't allow them to speak. Mukulu
sijja kulwako kankulekera abalala. I hand over to you. Jajja penge nkuweereza omusajja ono mutamanya ngamba. Kojja omugezi nkuweereza. Faizo Mayanja nkuweereza. Patricia Sewumba weereza. Over to you. Bruce Sendege nkuweereza. Mchara Anet Kaziski nkuweereza. Niyo omulala awo. Kabuye Boston mukuweereza. Nkuweereza niyo omulala. Nkuweereza Erigoni Media. Nkuweereza Norman MC nkuweereza. Nkuweereza niyo omulala abakyali active kati. Nkuweereza bana bacha. Andaman Daku boy wange nkuweereza Katikkiro mumuuze ebibuuzo byammwe. Buli blogger yenna. Buli omu nkuweereza mayiga mubuuze ekigambo allegedly kitegeeza lwaki ali mu Buganda. Mwenda ba posting aba commenting ambaagala nnyo. Big up mwe bali ku sharing information mwe bali gitambuza. Banna Uganda mulekerawo kutambulira mu nkoza abasajja abuzaabuza mbono biscuit ate ono sabbuuni. Nakubuzaabuza wakati wa biscuit ne sabbuuni kubanga agamba bino bye nga tebyanjawulo. Mulina okwetegerera emyaka gikuze, mulina okutegeera A is A. Muleke kutwalibwa mu nkwaza abasajja abayaaye. Kati nno kyekyo mukaba 13 ampeera nze ngende ku muzangala byange nkyalo naku lwa mukaaga nja kulabe ku lunaku lwa Sunday mu bimuli mbulange Mengo nkomewo nanze bane munansonyiwa mukaba 13 ampeera ngenze kuwumbulamu nakulaba kakatu nabakede mukirizo kugenda kwange kuno nenga njala mwebaze nnyo omusajja yateekawo obwenyi bw'ekitabo buno butuyambye kugula ensi amaaso mukulu bakazumbaga ku street zo kuno muneko tugulidde bana Uganda amaaso makazumbaga bali kuleta bwenyi bwa kitabo kubanga singa si bwenyi bwa kitabo niba obi wantu bati tubalaba ogi wantu bati tubalaba njalo kubaza mwe n'abantu abangoberera njalo kubaza mwe n'abe manyi nebesimanyi kubanga abasinga obuji sibamanyi ku Facebook no mungoberera ne sibamanyi mbatumiddeko nnyo mubale kugula MBs mubale kusharinga mubale kugula videos no mukama 13 ampeera abamanyi nebesimanyi bana Uganda mwenda buli omujali muguke emitima ensiya musiya abana abasajja bajjo tuwamba n'ababbi abali mu Mengo. May God bless you. May God bless His Majesty the Kabaka of Buganda. Stay safe. May God protect you. Mama Nabagereka Sylvia Najinda. Chikakatako ng'omukyalo Muganda yafumbirwa okutubuulira embeera ya musajjawo gy'alimu ne gy'awangaliramu. Tekijja tusanyusa nnyo kula ku mikolo gy'ogendako ng'olese omusajja ali mu nju avunda. Njala kusaba n'obuwombeefu nti maama nga bw'oli omukyalo omuzadde yazaala abaana n'ozaala omu ku bambejja ba Buganda nkusaba n'obuwombeefu taata waffe olina omulabira kubanga kye kyakufumbiza singa tewalina obuvunaze kumufumbira wandibadde nga tokyaliwo wabinnyika mudda mu nsuwa n'ogenda naye twagala otubuli update y'omusajja omulwadde Ssaabasajja Kabaka kuba buvunaanyizibwabo emirundi egisinga omu Ssaabasajja Kabaka atambudde eka ng'agende wakasujja nga tetumanyi kikifa bwakasujja gy'abalaze so no tujja kusaba n'obuwombeefu maama waffe gezaako nnyo okulaba nga wenyigira mu nsonga z'okulabira kitaffe taata waffe feka gwe tusigazizaawo bannayuganda so si baganda nkiddamu ffenna nga bannayuganda taata ffe gwe tusigazizaawo akyalimu ensa akuŋŋaanya buli muntu atasosola mukama 13 ampeera mweraba